Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli omulungi atulaba atera tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu tukutuusaako ensonga zonna ate eziva mu nsonda ez'enjawulo era mu nsonda ezeesigika mwanattu ne bikusanga mu comfort zone yo. Nzedde niye agenda maaso n'okuba nga nkuweereza ate ku mukutu guno ogwa BTN Media. Bannayuganda bawangaalira mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London bavuddeyo ne beekalakaasa era nkugambye embeera ebaddewo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ebadde yabonkenke ku luuyi olwo lwaki bavuddeyo okwekalakasa. Mutabani wa Muhoozi amanyikiddwa nga bamuyita Rubyamya bagenze maaso n'okubanga ate bamutabukira. Lwaki bivudde ku ki? Banywanyi weetaaga bwetaazi kubeera nga ate vidiyo eno ogimpeera ka like. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Ruhamya Kaine Rugaba mutabani wa Muhoozi oyinza omuyita Rubyamya oba Ruhamya bamutabukidde naye bibino byonna mbirese ate ogende maaso n'okubanga munywanyi abitegeera bambi olutalo lwa Nammeere n'ab'e Masaka lulabika okubanga luno lukyalanda luvudde ku ki yabaffe eki ekireetedde embeera okusajjuka okutuuka awo. Byonna bibino mu kuziika eyali omusambi w'essaza lya Bulemeezi wabaddewo Ssekyondwe wabaddewo ovaawo mpitewo nga bafamire bagaana abaana omugenzi balesse nga bagamba nti ffe badde tabatwanjulirangako taata w'omumaka agenze maaso n'okubeera nga ate akambuwala n'akambuwalira maama nnyinimu n'amugamba nti abaana bonna ababa bazze baba baana baffe baana banju eno so saagala muntu waboola mu baana bange. Kale BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli njagala osooka okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno osooka ogimpere like sooka ogimpere like ate era bw'ogiwa like oba okoze ekyomuwendo omungi ennyo nnyini ddala. Weewaawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 8 mu mwaka 2026 ate bwe bwali bweruti zaali nnaku za mwezi 8 mwezi bwentyo maama nandeeta ku nsi kuno era olunaku olwaleero ncelebrating amazaalibwa gange. A happy birthday to me Uncle the microphone soldier. Nebaza Katonda nti yanfudde ensonga n'okunsobozesa okubanga ate mbaweereza kati awo ab'ebirabo byange bane mumpe ebirabo byange. Oyinza okugamba nti njagala kusindikira kirabo kyo nja kuwa mail ebisindike. Oyinza okugamba Adeni leero nsanyuse katukugulireyo kamera zeyongere ku mulimu gunyirire nti nogamba nedda nze kankwe contribution eyozimba studio omulimu gwaffe gukyuke osigale ng'otuweereza bulungi mba nsiimye. Mulala nagamba soko lyeyoko ku KFC kankweyo awo 3 teekako buteesi noti 7 noti 7 5 7 49 4 oba noti 7 4 26 41 57 ku zonna gy'oteekako gwe teekako buteesi oba tukubireko then ekirabo kyange ekya birthday ate ngende maaso n'okubanga mwanattu nkifuna. Kale olunaku olwaleero mu ngeri y'emu era nga tukya celebrating amazaalibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala mutabani w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bwali bwe buti n'atonnya ku nsi kuno awezezza egy'obukulu 21. Happy birthday Solomon Kampala.
omwana oyo. Era okusinziira ku First Lady Babi Kyagulanyi Itungo afuddeyo n'agenda maaso n'okuteekayo obubaka kw'oteeka ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo obubaka bwe bataddeyo naye kansooke nkuwe obwa Maama Babi agambye nti our Solomon, our son, our blessing, happy 21st birthday Momonyi wange. I am so proud to see you finding your voice, speaking out your convictions, thinking deeply and caring about the world around you. Kale naawe okuze mu bufunze onkaddiyiza ndikuwaaki ayi Mukama Katonda wange, nze ani akuza omwana naaweza emyaka 21 neeyanzizza neeyanzeege ayi Mukama Katonda ow'obuyinza. Obubaka bwa maama bubadde bulungi nnyo nnyini ddala. Era we mu ngeri y'emu ne maama Nzaala mwagaliza amazaalibwa amalungi awezezza emyaka 57 egy'obukulu. Happy birthday to you Mami Justin. Pastor Mukama akumpeera omukisa atayongere naawe okuba ng'akuwangaaza. Anyway, obubaka bubadde bungi bwe tuyisizza awaawo naye munzikirize tugende maaso n'okuba nga ate tutandikira wano ku bannayuganda abeekalakasizza wali eri mu kibuga London. Bibino. Enough is enough. 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 All the brutal dictators around the world, yes, they've been trained in Sandhurst. Yes. We are calling on Sandhurst to stop the training of Muhoozi, Muhoozi's son, Muhoozi's brother, and all the cousins. Museveni of Uganda has brought royalty in this beautiful institution. Museveni of Uganda has bought off this beautiful institution. These cadets coming to train here, they are not educated, but they've been bought. They have bought out. The beautiful institution in the world is being used to be bought out. We know Sandhurst, the most advanced, prestigious college, military academy in the world. Siding, training murderers from Uganda, training rapists from Uganda, training abductors from Uganda. And we are here today to put a stamp and a stop that enough is enough. Enough. Chimala. Abawambi b'abantu, abassi b'abantu, abakwasi b'abakyala beebazze okubeera nga batrainingibwa okuddayo batagende maaso n'okutulugunya bannansi. Jjukira nti olunaku olwabadde lwaggulo mutabani wa Muhoozi Kainerugaba amanyikiddwa nga Ruhamia Kainerugaba yabadde atikkirwa awo e Bungereza. Bannayuganda bazze ku nguudo ne beekalakasa ne bagamba bannaye mutuyambe ekizibu ffe tukooye abantu abafaananako bwe bati mu ggwanga lyattu erimanyikiddwa nga Uganda. Bakiza bannyinimu entannamu kye bakoze kye batakoze nga tekiriiyo. Laba embeera. With the criminal court in The Hague, you have trained the murderers that have kept the junta for 40 years. Sandhurst, you have an answer to us. You've done a lot of crimes. Without your training, we would not be murdered. Without your skills, we wouldn't be tortured. Without your equipment, we would not be killed. It's your equipment, it's your rope skills, it's your sodomizing skills. Sandhurst, you killed and maimed. We have this on record. It's not a chat. It is serious. Even today, Charterhouse UK has produced a record. Of your murders. 2 days ago, Human Rights Watch produced a lot of murders, all led to Sandhurst. And today is a graduation of another murder. NUP, everywhere. NUP, everywhere. Gunga, Uganda. So, Sandhurst, we only have one advice. Stop training the murderers. Stop the rapists. Stop the people who sodomize us. Sandhurst, you give them skills.
that have extended beyond Uganda borders. You, our son, has trained and in Congo stealing the minerals. Can you recover? Bannayuganda abawangalira e Bungereza bavumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekyo bagamba nti mulekerawo training abantu abagenda okututulugunya abatutulugunya abatugobye mu nsi zaffe abatutta abakola buli fujjo lyonna ku bannansi. Baba kale olunaku olwajjo badde baziika omusambi w'omupiira ono bamuyita Sekyonde owa Bulemeezi. Omu kubayamba ku muvubuka ono avuddeyo n'agamba nti singa sayamba mwana ono osanga teyandituuse wano, me lwaki mugoba abaana be baleese bambi dabayo. Sebyonde abagambi yaŋŋamba alina omwana omwana oyo nga bwe natuuse entebe nasoose kubuuza mwana oyo ne bamundeetera wuuyo atudde awo. Omwana oyo ajja ti gwe yeeyamye okuweerera okuva mu katikati waali okumala senior 6 era bw'anaamala senior 6 nga famire tujja kutuula tulabe ekyokukola. Tubadde twakatuuka wano ng'omwana ono yakajja nga taata ne bajja ne bankuba akaama nti munnange Sebyondya ayina omwana omulala, omwana oyo tumulina wali naye nsaba bamundeetere. Njagala nga famire ey'omusaayi ezaala Sebyondya nga tennaba kwogera etubuulire ku nsonga eno, kubanga batuleetedde omwana ono mpise gwe mmanyi nga sengaawe gwe bandaze ne muyita ne mugamba senga batuleetedde omwana ono nti naye wa Rogers. Nze singa Rogers yajja mu bulamu bwange ne mugobaganya oluusi teyalifunye bulamu bulungi bw'abadde asemberedde kufuna. Naye omwana ono bwe tumuleetedde famire babadde bamusibye ekyayi nga mulekwa, naye senga ne mama wa Rogers ne batugamba omwana oyo ajjemu. Actually be bakimugiddemu wano ne bakimugjamu ne bamusukuma eri. Naye nze taata wa Sebyondya sigenda kugoba mwana n'omu gwe bandeetera nti wa Sebyondya. Era tugenda kyenaalyako abaana bano kye banaalyako. Bamma muwulira nti mmwe omwana ono agenda bazibuwalira. Mbasaba bamama b'abaana bano muntuukire, tugenda kusigalawo awo n'abalala abatidde okuleeta abaana ba Sebyondya mujje mututuukirire wali tujja kukola enteekateeka ennuŋŋamu. Sebyondya tabadde musajja mugagga nnyo nti omuntu asobola okwesiba ku Sebyondya aleete omwana w'essaawa zino. Omwami Kirabira oyo yali taata wa Sebyondya ebbanga ddene, naye yennyini agambye ayinayo abaana ba Sebyondya b'amanyi. Era Sebyondya abadde mwana mulenzi, abadde musambi wa mupiira, nga tukkiriza ffenna nti ensonga bwezi tusobola okuzifuna. N'olw'ensonga eyo abaana ba Sebyondya tugenda balabirira, abaana ba Sebyondya bagenda kulya, abaana ba Sebyondya bagenda kusoma. Nze mbadde natandikirawo Sebyondya omulimu gw'okwoza emmotoka ew'obulenzi. Bw'oba wakati w'ekizimbe kya Kasiteera n'amafuta agaddako awo waliwo washingidde empya, Sebyondya yabadde maneja wange era nga musuubiramu ebirungi bingi byembadde musuubiramu n'ebye mbadde mukolera. Sigenda bikomya nga Sebyondya afudde, ngenda kusigala nga mbitwala mu maaso paka lwe nalaba abaana bano nga bakoze eki nga bakuze. We bakeerera ku makya okuboola omwana ng'aleeteddwa mu lumbe nga ne kitaawe tannaba kubeera ng'aziikibwa. Ddala famire efaanaganako ko bw'etyo oba ogisuubirawa? Era osuubira okuddamu obutalaba bantu bano nga bakolagana yadde omulundi ogumu bwe guti. Ne bino bizze nga bibawo mu bantu. N'ekisinga okwewunyisa nti abaana abeebolereze ate be babeera n'amakulu. Be baba n'amakulu kubanga abamu tubaddewo oluusi ne tutabaawo na bakitaffe naye nga n'abatuyambye obasanze n'obayamba. Abamu tubaddewo ne tubeerawo ne basingo mother n'asacrificinga buli kimu n'atukuza. I lost my dad 2012.
mwezi gwali gwa December ngina kuzo mwezi 2. Since from then simanyi kitabo, simanyi lugoye luva mu bafamile yange nti bano saabirabako kakube kusoma kabe fees okuva ku class tata we yandeka paka lwe nasoma ne maliriza abamu bannoonya already nina mawulire nga ne radio gye ni mukola de batandika okunkubira amasimu. Sabaana bano be muboola ne mubayisa bwe mutyo. Ekyamazima amatuufu olunaku olw'enkya bagenda fuuka ensonga. Ate bwe bamala okufuuka ab'enjawulo ate mutandika obbeekukuutirizaako bannange. Mulekeraawo okwagala okukungulira gye mutaasigira. Ensigo embi ze musiga zigenda sigibwa ne mu baana bammwe. Mufuneemu kkaako obuntu. Anyway, kaakati waliwo bambi ekyankwasizza ennaku. Lunaku lwabadde lwaggulo nga baziika ne nnamawulire we NBS amanyikiddwa nga Badru Kasirye. Maama we mukyala mulokole. Bambi mu bigambo bye yayogedde yagambye omwana wange abadde anjagala nga bw'omanyi otoba n'abaana abaana b'omukyala. Nangamba maama togenda kuddamu kubonaabona kasita kenfunye ssente n'engula emmotoka eno nja kukuvuga nga bw'oba weetaaga okubako olaga nkubira lwakinene bwe nnaba sisobodde nkusindikira omuntu akuvuga. N'agamba ekyennaku emmotoka omwana wange tagiwangaza emmotoka yennyini yeemututte. Naye omukyalo ono yandeetedde ekintu ku mutima gwange yagambye bw'ati nti naye kye nneebaliza Katonda kiri kimu ndi mukyala mulokole. Kubanga Ayubu yayita mu buli kimu n'afiirwa abaana be n'afiirwa amagana g'ente buli kimu ne kimuggwako. Mukyala we n'amugamba lwaki teweegaana Katonda ko ye oyogedde ng'omukazi omusirusiru. Katonda tunaamwagala era tunaamwagalangako birungi byokka oba tunaamwesiimangako birungi byokka. Omukyala yabadde mugumu bambi. Wuliriza. Ekyannaku nnyo ye yantwalidde omwana. Naye ng'omukazi omulokole akkiriza mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, neebaza Katonda atwesa. Bayibuli gye nsoma mulimu omusajja bamuyita Yobu. Agamba tunaafunanga birungi byokka okuva eri Katonda. Kyenva neebaza Katonda kubanga bw'atyo bwe yateesezza. Mwebale kujja, mwebale kwagala mwana wange, mwebale kubeerawo. Badru wumula mirembe. Ebigambo bya maama, ebigambo eby'obukkakkamu, ebigambo ebisiibula omwana. Mu kaseera ng'ako bambi mukyala wattu yagumye n'ayogera ebigambo bye yayogedde. Naye ebigambo bye yayogedde nze nkakasa si ye yabyogedde. Wabula yabadde muntu oyo amulimu. Amanyi abantu abalokole babaako ekyenjawulo naddala ng'omuntu oyo mutima gwe yakkiriza. Mu kaseera ak'okuggwamu essubi n'amaanyi Mukama aba naye n'amunyweza bw'ati. For sure omukyalo ono nsaba Mukama akugumye. Mukama akugumye maama. Kubanga ky'oyitamu mpawo n'omu ayinza kitegeera. Nga wakedde ku makya n'omanya omwana waafudde saa 10 ng'omuziika. Gw'oba wayogedde naye akawungeezi. Ensi bw'etyo era n'obulamu bwe butyo. Kati wuliriza eby'abannammeere wano. Era nkigamba mwannyinaze nammeere. Nti nkwegayiridde nnyo nga nze ssentebe w'ekibuga kino. Kubanga obulamu bwo bubadde bwakupangirira. No, oli ku mwana wa minisita. Mwana wa mugagga. Sempijja mukadde wange tumwagala nnyo ne Sempijja. Era ensonga lwaki buli wolaba chairman Gweta Masaka ate nga mukoddomi waffe MP minisita ngamba ku nammeere mugamba mwannyinazi tubadde naye wano mu mbeera embi. Kiki otegeeza embeera embi? Oyo bwavu. Ngani mwavu? Katonda wange. Bulegeya njagala oyogera ebintu nga abantu banaakulaba eti bakulaba bye nga jjooka. Mukoddomi wange Sempijja mwagala nnyo ow'ekitiibwa. Saagala muyita mwavu. Nti mwavu. Naye sente z'alina ntono. Era oba onoonya abagagga mu kibuga muno. Tayinza kujja ku layini y'abagagga nti abagagga abazze mu kibuga muno. Newankubadde abadde minisita. Wangi? Si mugagga. Mark your words. Nkiddamu oli mukoddomi wange.
era mwagala era nowaba omugagga n'aligambye nti muvundu ne mu bavundu takola ki taliimu kitegeeza ate alina abaana baki bangi ab'okulabirira kati gwoba okuze nga nammere n'abala abaleka ne mugenda ne nasigaza omugigi omuto gwakola ki gwalabirira ekitali kibi kubanga sente teziriwo nnyingi nnyo si musanvu kinjagala okutegeeza mwanyi nazinammere nti ate gwe gugenda okusemba okumwogerako gw'osembye okwogera ku nammere era tewaba bati muntu yenna ba tiktok oba baani tewamutaddamu kuŋŋamba nti yogerako bwoti saagala mugere kyobulaba nti oyinza okubanga ekamera yesosa okuntundamu naye ng'emisimu nzifuna gyakusibba ensi jangu wano neŋŋamba ngenda genda okwogera ku byabufuzi birala naye si kumwanyinazo. Bulegeya ne Nammeere embeera yaabwe erabika nga buli olukye yongera sajjuka. Sooka oleke kankuwe bano vidiyo yino. Kati yafuuse minisita tannategeera nti obeera minisita genda nga owandiise speech manyi obeera minisita ng'oyagala owangale bwa minisita yita ba PS abali mu minisitule yo obagaye bannange tugenda kwogera ku ki tofubutuka eno ng'ovudde ku malo ago ogenda oyogere ojja kufuna ebizibu bakusibe gwe bayite obagaye mu mwasoma bino fe okusoma kwaffe kutono mungenda kwogera biki bakuwandiikire script kati gw'otuuka wano olumala okujogera tokiza na bamawulire kubuuza bagamba ebibuuzo nja biddamu edda ng'otema cwi awo Uganda ojja gisobola ne bw'okeera ng'ogenda bugezi mawulire okwata omuzindalo ogenda kumbaga ate pulobulemu weeri pulezidenti yaleese ekizibu okugamba nti baminisita bakolere mu kamera mwenye n'olukiiko lwe mwalaba mmwe ng'atukaana ku byemmwanyi kamera tezaaliwo ze bampita nange nenzigobawo nzimanyi saagala kutunula mu kamera saagala kamera eyo yampita tikyamaani musonga zino tuwuliramu erinnya lyo jangu twogere nali mu kalulu nga tuli mu bululu bwa byalo nenvuga nenzija nasanga kamera ziri awo batambula simanyi ono dada simanyi ono ani simanyi ono zisoni bali awo nange kivu n'abaleetera kugamba nogwo guli awo mulimu badde sigumanyi ogwo gwa kamera kwata essimu bwoti abo bagenda kwavuwaza abantu abo baana bayaaye bagezi akuteeka mu kamera bwati nakukangatiisa tuyingira awo mu lukiiko naye wabalabirawo ogusooka nali sibamanyi dada yennyini simanyi sibeerako kati gwe bajjewa ng'okola omulimu gwo abazze okukola wano bamawulire be babaleese bo bennyini bano abazze okukola minisita ate be bakutte nammwe ate bo bali ku ssente ate basanyuse nnyo bagambye chairman tukolayo endala press conference aga nti nayogedde namaze bo babeerawo simanyi akawunti erinnya simanyi ekka sibitegeera bafollowers beyongera obufere obuli awo badde ekyaludde obula utagamba tate yange kawunti bya Bulegeya ne Nammeere awo webiri munzikirize mbatere wano tusinkane nga guludde nakkiriza babayi nzadde ni beyond the newsroom gwe makuto kwali big boy w'olunaku kale mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.